po jako akawuwo. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu atuusizza okusaasira kwe eri Ekereziya Katolika ko n'eggwanga lyonna olw'okuviibwako abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga afudde mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. There is a condolence message to all Ugandan Roman Catholics on the sudden death of Archbishop Dr. Cyprian Lwanga Kizito. Jesus' death opened the resurrection and eternal life to all who put their trust in him. Saabalabirizi era asomye n'obubaka obw'okusaasira okuva eri ekkanisa ya Uganda olwa Ekereziya okuviibwako Ssaabasumba nga bamwogeddeko ng'omuntu atazzikawo ng'era ekkanisa yakumusubwa ne basabira buli omu Mukama okumugumya. Ku lw'ekkanisa ya Church of Uganda nsaba kkirize okusaasira kwaffe ffenna gye muli ng'Ekereziya n'abantu ba Katonda bonna olw'okufa kwa mukadde waffe Dr. Cyprian Lwanga muweereza munnaffe. Eggulo twasibye ffenna okukuboolera omusaalaba ate nga teri n'omu yategedde nti mu kiseera ekyo Mukama abadde ateekateeka okumuyita. Tubale tumanyi bulungi eddoboozi lye okulwanirira abanaku, abantu abasobeddwa, ate era n'okulaba nga wabaawo obumu. Saabalabirizi era annyonnyodde n'akaseera ke yasembyeyo okubaako ne Ssaabasumba Lwanga kati omugenzi. Bishop Cyprian Lwanga era olunaku lw'eggulo twasiibye ffenna ekitundu ekisooka nga tuli mu kusinza okw'ekkubo ly'omusaalaba era ekigambo kino eky'ekkubo ly'omusaalaba kufa kwa Yesu Kristo lunaku oluyitibwa olwokutaano olulungi liggulawo okuzuukira n'okugenda mu bulamu butaggwaawo nga bwe tukkiriza. Ekkubo ery'omusaalaba terikoma kufa naye lituuka ku mazuukira. Bannayuganda ab'enjawulo be twogeddeko nabo balaze okunyolwa olw'okufa kw'abadde Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Tuusa okusaasira eri abakristu bannaffe nti olw'okufiirwa Archbishop kubanga zikitaffe oyo Katonda ye musajja omu eyasinga okunyanguyira na mu kintu kyonna nga tusaba palishi yaffe ey'Amatugga kuba nze namutuukirira n'asobola okutuwa abakoola. Naye n'ensi ebyayo byebyo kuyitamu mpiti katusabe Mukama Katonda amusaasire ebyo byamusobako. Mbadde mukwano gwaffe era ffe ab'Ematugga tuyisiddwa ddala bubi nnyo. Yamanyi era yategeka yaleeta yajjawo, so saasidde nnyo amaka g'omugenzi Dr. Cyprian. Kanyike Kevinizi ne Ajje Samuel be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era nsaba gavumenti efulumyewo okunnyonnyola abantu ku rediyo ne mu mpapula z'amawulire okutuuka okuggweewo